olunaku lwajjo twali tukonyeko ku ttiimu ya Chelsea. Chelsea omupiira gwe yagudde amaliri ne ttiimu ya Burnley goal 1-1. ne tunyonnyola nze byendowooza kubanga gano si mateeka naye byendowooza okusinziira ku bwendaba engeri ttiimu eno gyezze ng'ekolamu emirimu gyayo oluusi nga nnungi oluusi nga si nnungi. Era nembawa n'ebibalo statistics nga biraga nti Chelsea mu bulagajjavu obulagajjavu ndowooza ye carelessness, then n'okujja omulaka ku by'olina okukola, losing focus. Ebyo ebintu ebibiri birabise nnyo mu sizoni eno nga Chelsea mwekolera emirimu gyayo. Ebyo ndowooza biri oba bazanyi be balina okwebuulirira oba mutendesi yalina okuteekamu obukodyo ttiimu nesobola okukuuma obukulembeze bwayo, kubanga mu mipiira gino gyonna Chelsea egisinga obungi gezze ng'esuula obubonero. Sigamba nti ttiimu terina kusuula, naye mu muzannyo gw'omupiira buli lw'osuula waba walinawo ebyewalika byoba osobola okuggyamu. Yensonga lwaki training ebeera ya buli lunaku, otherwise bandibadde balangirira bulangirizi nti fixture gundi ozaakaane ti okay kale muyitireeyoko ku lwokusatu awo enkeera tusambe, naye training ebeera ya buli lunaku. Omutendesi nga abasomesa ebintu ebijja, naye ate nga bw'abateekerateekera match egy'okulandaga eddakiika ekyenda ekiramba omujja okubeera n'okusoomozebwa okw'enjawulo, either nga opponent ye yeekyusiza mu nkola ye ey'emirimu oba gwe wennyini nga waliwo teammate wo alagaye oba nga omusajja amulumba nnyo n'ebirala bwe bityo. Omutendesi alina okuteekateeka ttiimu ng'agiwadde ebyo byonna by'oyinza okusuubira, naye ate era n'ekikuumira omutendesi ku touchline, otherwise ye olwandisomye line up nga yeddirayo eri mu kasenge nga yenywera juice, naye abeerawo ku touchline aba alaba flow ya game n'asobola okulungamya eri abasambi. Kati bino byonna birina engeri gye byekkatidde ku ttiimu ya Chelsea mu kano akaseera, era muli kikuwa n'okulowooza nti omupiira gwe bagenda okukyalira Arsenal gugenda kubeera mukulu nnyo, si eri ttiimu ya Arsenal yokka okwongera okusajjalatira ku top of the table n'okwongera okwekkiririzaamu nti ekikopo esobola kiwangula oluvannyuma lw'emyaka 22, naye ate ne Chelsea yennyini kijja kwongera okugiwa waakiri kyeyandyetaaze mu season, oba nti bannaffe mukube bukubi kapiira kumalako season mulinde season ejja, oba muweteraawo mulowoozeeko ku Champions League oba ne FA Cup kubanga bino ebikopo ebirala baavaamu dda, oba ebintu ebimu tebigenda kusobokera ddala, n'okugezaako okwetengerera mu top 4 kubanga awo nawo wakyaliwo kalumanywera nga bagenda okuzanya ttiimu ya Arsenal. Nolwekyo omupiira gugenda kubeera mukulu nnyo. Mbadde nkonyeeko ku kya statistics eziraga nti Chelsea eno yo yennyini nga tewaliwo agisabyeyo bintu bipya, ebadde ebintu byebyekolerako, nejja neeteeba ggoolo zaayo nga zijjudde obutetenkanya, zijjudde okwewaayo. Olulala Moise Caicedo yaloading okuva mu center, olala Pedro Neto, Joao Pedro yabadde ali consistent kasooka nga bamugula okubira ddala mu FIFA Club World Cup, ebintu ng'abikolera ddala bulungi. Cole Palmer abadde ataataaganyizibwa nnyo obuvune, naye abadde atuuse nakkakkanamu, bw'abeera omulamu ffenna tumanyi kyali capable of. Ono omulenzi gundi Estevao Willian Omubrazil naye agezaako kuwa ebyo Cole Palmer byatandikuwadde ku lunaku, najja n'abikuwa. Kujjako ono gundi ono lino eddenzi lino lye baagula limwenda liriwadde tetunabakoleera bulungi, naye lisobola okuwanga focal point. Joao Pedro najja n'avaako emabega kubanga Joao Pedro y'omu ku bannamba mwenda abatali bangi nnyo naye nga byegazaanya okusamba ne nnamba mwenda omulala. Kwegamba nga bw'olaba Erling Haaland bw'atera okuzizika n'abeerayo mu maaso alinayo kubeerayo bw'omu. Joao Pedro asobola okwetala n'avaawo, oluusi n'avaako nnamba mwenda mu mugongo, oluusi n'ayitako mu nnamba 11 okusinziira ku mbeera, oluusi n'ayita mu 7. Kwegamba ebyo byonna abikola nga bw'olaba ba Luis Suarez basambanga omupiira gwabwe, nga bw'olaba bagondi ndowooza ne Karim Benzema naye mwenda ye nayo bwetyo, ne Sergio Aguero yennyini mwenda ye nayo, ne Diego Forlan naye mwenda ye yali bwetyo, ne Dimitar Berbatov. Mulaba bamwenda abo abalinamu ebintu ebyenjawulo. Ndowooza ne Alexander Isak naye bw'atyo bw'alabika. Si bamwenda bonna nti babeera bwe batyo,
bamwenda yayagala kwetengerera bereyo nga focal point eri mu maaso oba giwandise spearhead ng'aliyo bwomu. So Joao Pedro ekyo kimu ku bintu byakuleetera nti oluusi ne Cole Palmer ayinza obutabeeramu ng'omu kubaliikiriza ab'olulango. Joao Pedro najja n'akubira ddala mu kibangirizi awandibadde Cole Palmer ate n'akulirawo ddala bulungi nnyo emirimu ne gituukirira. Kati bw'omala okwogera ebirungi bwe bityo ng'ate weebiri ku kyoto, kati okuva ku kyoto okudda eno emabega oyite ku Enzo Fernandez w'akolera awo ne Moise Caicedo ojja otuukira ddala paka mu backline, ojjukire ne goalkeeper Robert Sanchez nti yatuukako ekiseera nga bamwogerera n'ebisongovu n'okumalako sizoni eri bwali bunkenke bw'amaanyi ng'olowooza nti essaawa yonna ku bigambo byali byogerwa nti baali bakufunayo mutendesi kufunayo goalkeeper mulala. Naye ate ne wajjawo enkyukakyuka, yagenda n'awangula FIFA Club World Cup ate yakwata mungi nnyo. Chelsea netuuka n'ebyokugula goalkeeper omulala ne babivaako, ne Kepa Arrizabalaga yali alabiseeko mu FC Bournemouth ng'ebintu abikoze ne bamutanda okumutera bagamba Arsenal mutuwe muze mutuwa, ne bamutunda obukadde butaano. Robert Sanchez oluusi avaayo ne yayimirira ttiimu ng'era goalkeeper omulala yenna. Oluusi goole munywako ogenda okulaba nga yebadde yina okumunywako. Oluusi abamuzibira be batatuukiriza bulungi nnyo mulimu gwabwe. Kati oluusi ebeera combination of factors ne kivaamu okuba nti nno ku bujulizi bwe nnyini yo Chelsea yennyini nga tewali waagibusabye, obujulizi Chelsea bweraze bakulembedde omupiira w'olowoleza nti nno concentration level zijja kulinnya okukakkanya n'okukweka omupiira okugujja ku opponent okumulemesa okudda mu game, byandibadde byeyongerako ne focus bituuka byonna ne bisebbuuka. Oluusi kimu ku kimu, oluusi byonna lumu, lukakkana omupiira guba guggwa. Chelsea ebadde etwala obubonero busatu nga beekolayiza. Chelsea ebadde eteebye goolo zaayo n'ogamba waakiri fazaali draw ne bagikutula nga guggwa. Mu nkutula eno bweti Chelsea esudde obubonero 19. Kyenva ngamba nti obwo obubonero bwandibadde bwa Chelsea kyekyokuba nti nno Chelsea ebadde esoose okuteeba nga ne maaki ebadde gisajalaatiramu, naye ne bajja ne bagisuuza ng'obudde bwewerekera. Singa obubonero buno 19 Chelsea ebadde tebusuula bwetyo, bw'obugatta ku 45 bwerina kaakati, Chelsea yandibadde ne points 64 nga esingako ne Arsenal obubonero 3, yandibadde kulembedde table. Na nekino ekibozi kye tunyumya tetukinyumya, wabula kutunuulira nti kaakati eno top of the table clash Arsenal ekyaza Chelsea weekend eno nakina kibitwandibadde twogera, naye enjawulo yeeyo. So kati awo Chelsea weeri era bwetyo yagudde amaliri n'ettiimu ya Burnley. Ono omulenzi gondi Zian Fleming yezina abakutulaawo nga n'obudde nga buweddeyo. Ate sigamba nti nno baabateebye lwakuba nti obusajja bwabalumbye ne bubabigula ne bubakuba kyenga, naddala munnaabwe gondi Wesley Fofana babadde bamuwadde kaadi emyufu avuddemu, n'olwekyo babagenze ne bakozeseza numerical advantage babakubidde mu koona. Ono James Ward-Prowse yaleese koona mu dakiika 93 ne bagira ne babakutula. Juzi kugwa gundi ate nga eno Burnley be basoso gikeera mu dakiika ey'okuna Joao Pedro nga yabakutudde dda. Bw'oba ng'osanya Burnley ng'oli waka n'oteba mu dakiika ey'okuna, eddakiika zino endala zonna 86 tosobola kwongera ku goolo naddala ng'olina ebigendererwa ebinene. Kaakati bayina Moise Caicedo, kino kyenayogeddeko nga loss of concentration oba focus okugira n'ebulamu. Moise Caicedo alina penalty gye yagabaawo ku mupiira gwa Leeds nga tulaba na lwaki yandibadde agigaba. So kati obuntuntu obwo bugize ne bujja ne butuula ku project ya Chelsea, naye nga bwenze nga nfuna obuzibu okutuuma kiki Chelsea ekigigwanidde mu sizoni eno. Osobola okuzingako nti project yaabwe ebadde innocent ebbanga lyonna, kyova olaba abadde balina nebbeetu erikyusa n'omutendesi mu sizoni wakati ne baleeta omupya, nga n'omupya gwe baleeta naye atandika kukola bukozi omulimu omunene bwe guti ne gwe yaddidde mu bigere. Yabadde akola gundi emu, yabadde ku mbeera y'emu ey'okuba nti nno guno gwe mulimu gwe gusinze
ogusoose okubeera omunene mu byafaayo bye. Kati tulaba ne abamu ku bazannyi abalwalalo kati nga Esteva William tetwamulabye mu weekend ewedde. Reece James bamugyemu nga mu ddakiika ya 88 ne bayingiza gundi Josh Achiampong n'alabika nga ate ekintu akikankanira si lwakuba nti nno talanta tagirina. Marco Correa bamugyamu juzi mu half time ku mupiira gwa Leeds, y'omu ku basajja kyuma kya Mudachi abadde akubira Chelsea buli match yonna, naye yatuuka n'ayingira ku ndiri. Ono Romeo Lavia asinga kulaba dokita okusinga okulaba coach, ebiseera ebisinga abeera ku ndiri, naye nalabyeko ng'akubyekubyemu ku matu. Oba oli awo simanyi oba omutindo gw'engeri gy'amaze ebbanga nga takuba oba gukyali mutalavu oba anayakirawo, tulinze bulinzi kulaba. Naye Chelsea eno bw'otunuulira ttiimu zonna eziri mu top 6, Chelsea ndowooza yesinza fixture enkakanyavu. Bagenda kukyalira Arsenal, baddeko okukyalira Aston Villa, baddeko okukyaza Newcastle, baddeko okukyalira Everton, baddeko okukyaza Man City. Kitegeeza emipiira egiddako 5 3 ku gyo bali ku bugenyi. Kati ate 2 gyaba opponent abazibuzibu, omu Man City omulala Newcastle, naye bamala Man City baddamu kukyaza Man United, olwo balyoke bagende bakyalire Brighton and Hove, baddeko okukyaza Nottingham Forest, baddeko okukyala ku Anfield okukyalira ttiimu ya Liverpool, bamalirize n'emipiira 2, ogumu nga bali waka ku Tottenham Hotspur, omulala nga bagenda kukyalira ttiimu ya Sunderland. Ttiimu ya Sunderland yabajjako draw ku Stamford Bridge. Kati ogenda okulaba nga fixture yaabwe sigaana emipiira gino gyonna, ttiimu zonna bw'obeera nga olinayo ttiimu y'omu Premier League erina okuzannya ttiimu zonna 19. N'olwekyo tewaliwo okugamba nti nno okugamba nti fixture mbi nti obanga awolereza. Naye ekituufu kiri nti wadde ba opponent bonna 19 olina okubazannya, kubanga gw'oli wa 20 tolina kwezannya. Engeri emipiira gino gye gisengekebwamu, kati bw'obanga wakava okukyalira Arsenal evuganya ku kikopo, oddako kukyalira Aston Villa gwe muvuganya naye ku top 4, ogenda okulaba nga waliwo then okuzanya Man City ogenda kuzaako Man U. Olaba ng'enfuutika y'emipiira eyo si nnungi. Emipiira 3 egisembayo 2 ku gyo giri ku bugenyi. Okyalira Sunderland yakuggyako akabonero awaka, then n'okukyalira Liverpool esobola okukola ekintu kyonna. Arsenal bo balindiridde okukyaza ttiimu ya Chelsea nga bwe mbadde nkonyeeko, era kumpi nga Chelsea bw'erina okwepimira ku match eno olw'ebigendererwa byayo, ne Arsenal erina okwepimira ku match eno olw'ebigendererwa byayo ebya season eno. Bw'otunuulira London derbies, Arsenal zeesambye, eno ndowooza yeesingamu koko obuzito, newankubadde ng'era ebiseera ebisinga Arsenal ebadde etera okuvaayo nga y'empanguzi, kubanga mu London omwo ttiimu mweziri, ne Crystal Palace mweri, ne Brentford mweri, ne Tottenham Hotspur mweri. Brentford ebadde erabise bulungi n'okusinga ate Tottenham Hotspur, naddala nga baŋŋanga Arsenal, kuba yo Brentford waakiri yagamba ewaayo tejja kukkiriza kugiyiikiriza, era nejja nebaako kyeyakolawo. Yo Spurs bagisabuddeho mandaawe mugatte goolo 8, ne balabika nti ate bo bayenje bufumukko. Kati neno Chelsea yennyini Arsenal ebadde giyiikiriza nga nalono jjo lyabalamu, nga nono lya Murozena yakajja ebagize ne bamusabula omupiira ne bamugya mu Carabao Cup semi-final. Arsenal emala eyitemu okulindirira Man City ku luzannya olw'akamalirizo nga 22 omwezi ogwo ogujja ogwokusatu. Kati ku lw'ebigendererwa bya ttiimu zombi ne ku lwa okuba nti neno dabi oba osuubidde nti wabeerawo egos awo, wabeerawo abawagizi okudda kwesungira ku bannaabwe, okwekuba olwogoolo na biki ebyo, osuubira nti nno omupiira ogwo gwa wiikendi eno gugenda kubeera muzito eri ttiimu zombi. Naye mu kusooka nga tunnaba nakuddayo ku biki Arsenal bye yakoze ne byetaakoze ku mupiira gwa Spurs, akaseera kano CEO mukulu Richard Garlick yakalangirira nti Arsenal yakoze loosi yakakadde kamu mu emitwalo 7 ejja paundi. Loosi ndowooza kyafuuka kya Luganda. Kati Arsenal eno n'okuba nti okola loosi kikola amawulire kaakati,
kyakuba nti ebbanga libadde liyiseewo okumenya ddala ebbanga ddene Arsenal nga yemu ku ttiimu entono ennyo si mu Bungereza bwokka naye ne mu Europe yonna nga yeekola amagoba era baatuuka n'ekiseera wali mabegako nga Arsene Wenger akyaliwo nga ba shareholders bo nga tebalina na buzibu bya kuwangula bikopo bo nga ekikulu kiri nti ogenda eri ku bank account nga account nsanyufu babaga ate kati tufaaki Arsene Wenger ng'agira nga baga ne top 4 tewali buzibu ebyebikopo nga babivaamu kubanga baka sente kajja naye bw'olaba nga Arsenal yeesitudde naddala kasooka nga Mikel Arteta ajja ne Eduardo Cesar Gaspar Daud eyali sporting director okusumulula ku wallet bino ebigambo ebya Arsenal okutandika okukola losses ne bitandika okujja ekisooka babadde bagula buwanana nga kizibu ku biseera bya Arsene Wenger n'okusuubira nti nno ttiimu ya Arsenal esobola okubeeramu n'omuzannyi azitowa obukadde 10 nga Declan Rice gwe bagula obukadde 15 ebyali tebiriiwo n'otunulira forward line abazannyi abaleetebwa okuba forward nga tekuliko akawansi wa bukadde 5 ebya Arsene Wenger yali tabikkiririza namu n'okubaawo tebyaliwo naye oluvannyuma lw'okusumulula wallet ne bagula abazannyi ab'amannya abajja mu bigendererwa ebipya tikati Arsenal biriyo okunyukira mu top 4 tebikyakola byakuvuganya ku kikopo abazannyi abo tekikomaawo wokka n'omusimbi ogubasaasaanyizibwako kuba nagenza okulaba nga basasula obukadde 346 mu emitwalo 8 obwa pawundi buli mwaka bonono ne Man City basingako businza obukadde 6 bwokka ekyo tekyali kya Arsenal nga bavubuka babawa busente buli awo na biki ebyo okusinziira ku policy okay of course Arsene Wenger engeri gyasoma economics nga alinamu ne degree yali abaza kya loan Arsenal gye yalya nga bakola ekisaawe kino ekya Emirates nga bava oludda lw'eri gundi ku Highbury we baali simbi zagenda nnyingi era n'okututuma Emirates ze zimu ku ntegeeragana ze baatuukako nti ezimu tezijja kubeera ssente wabula yo kampuni y'ennyonyi ya Emirates bajja kuba waakiri okulangira ebyamaguzi byabwe mu kisaawe kya Arsenal munda n'okutuuma ekisaawe kya Arsenal Emirates ekyo nakyo kijja kubaako contribution gyekisasula ku ezo ensimbi ezandibadde ziwanjibwa ttiimu eno ya Arsenal so kati bw'ogattawamu combination of these factors emisaala giri waggulu okugula abazannyi ab'ebbeeyi ojja nakuteekako n'okusigaza abazannyi ab'amannya kubanga luli ng'ayagala yajja oba oliawo Real Madrid ng'ejja ng'etwala Nicolas Anelka kyokka Arsenal okusinza ku nkola yayo emirimu eba ekyamwetaaga bayinza okuwamu obuwanana bw'ensimbi naye nga waakiri ggwe tosenvudde ku tebo kuwangula ku bikopo kubanga ebiseera ebyo ndowooza policy yali yanjawulo yali egobererwa so kati ebyo byonna ogenda okubigatta awamu nga losses zino naye ate nno zino zaabadde na ntonoko sizoni ya 2023 Arsenal yakola loss obukadde 52 mu emitwalo 10 bwakendeddemu bukendeezi sizoni eno ewedde okulaba nga bakoze wadde era bakoze loss eyakakadde kamu mu emitwalo 7 naye era nga olaba ebeera loss ekintu ekimu ku ebyo ebitaali mu byafaayo byanfuna ebya ttiimu ya Arsenal naddala mu biseera bya Arsene Wenger okutunda bano abalenzi Emile Smith Rowe, Eddie Nketiah ne Aaron Ramsdale kwaleese obukadde kumpi 82 manya abazannyi abo Abangereza babatunda buwanana ne Arsenal yali teyeetaaga nga teraba ne bwe bagenda kuba nini esobola okubajjamu ensimbi bwe zityo Arsenal negattako ekyokulinnyisa ticket prices luli babadde ne category A, B ne C naye kaakati baagala kuyingizaamu akawaayiro nti eriyo A+, nti wadde A yeyandibadde nga class esingirayo ddala obunene naye kati waliwo A+ okugeza singa Arsenal eyingira quarter final eza Champions League ne semi final eyo baagala giteeka mu category A+. Kati olwo emipiira egya category A mwe mubeera kati nga bwe bakyaza Man U nga bwe bakyaza Spurs nga bwe bazannya Chelsea abo bamemba ba Big Six. Kaakati waliwo category B naye bagezaako okunoonyayo B+ omwo nga mwe muli ttiimu ezigezaako okuvaayo ttiimu nga Newcastle tumalaga bala bubonero nti obwo bwawedde dda ttiimu nga Aston Villa awo wonna nga bagezaako kuyiga nsimbi okugezaako okuziba ekituli kubanga we baatuuka
tebakyatunda ssebo muzannyi wa linnya. Nga tumaze okutunuulira ebyenfuna mu nkambi ya Arsenal nga ne Mikel Arteta ekisanja kye kasooka nga ajja kyongedde okulaga nti nno Arsenal esumuludde walet, era Arsenal, Man United ne Man City ze ttiimu zokka essatu ezisaasaanyizza okusukka mu biliyoni namba eya pound mu kugula abazannyi kasookanga Mikel Arteta akwata mulimu ngadda mu bigere bya Unai Emery. Arsenal yasobolanga okuvuganya ku bintu ebirala byonna, naye nga ku lukalala olw'okusaasaanya ensimbi tosobola kugisanga ku mwanjo. Naye kati ziizo ziri ttiimu ssatu ezisukka biliyoni ya pound mu kusaasaanya ku bazannyi, nekiraga nti n'ebigendererwa bya Arsenal byasitukamu okwongera okuvuganya ku bikopo. Oba oyagala okuvuganya ku bikopo, sebo olina okuba nga tosaaga mu katale, ogula abazannyi ab'amannya, olina okubasasula bulungi, ate n'oteekawo n'embeera abazannyi bano kwegamba clubs ziri ennene zireme kujja kuyiikiriza bazuddemu ayase nga baagala okumutwala. Ebyo byonna biba bitwala ensimbi. Kati bw'obizingako n'obiyingiza mu mbeera gye balimu, y'ensonga lwaki mbadde mbategeezezzaako nti nno baakoze losses mu byensimbi. Naye ate era nga ne mu kaseera ka Mikel Arteta abadde tafunye nnyo bazannyi bamwokezza, abasinga babadde baase, lwakuba nti abadde ate era nakyakiretegekedde okusinga ng'agula mu Bungereza abazannyi abataboolebwa liigi. Batono abamwokezza, kati nga Alexander Zinchenko yagiye yakubako awo omupira n'abalagaza naye gulina bwe gwakkwata ne gubula. Balenzi bano ba Fabio Vieira, ba Sandro Konga si muzannyi mubi, naye lwakuba yagenda okugjayo obwenyi nga ttiimu ebigendererwa byayo binene nga tebiriimu kuzimba. Era ndowooza kyekimu kyoyinza n'okwogera ku bazannyi nga Nuno Tavares, bazannyi nga Alex Lenason, okujjako ndowooza yajja nga akakase yali Thomas Partey gwe baateekamu obukadde 45, wadde baamuta n'agenda okufaananako ne Jorginho gwe baali baguze obukadde 12, olaba ng'ensimbi mu butuufu baazisasula. Wadde Arsenal teyawangulamu kikopo awo, naye baasobola okuzimba omusingi kwe basobola okusinziira okunuuka n'okuvuganya ku bikopo ebyenjawulo. Ayinza okutaataaganyizibwamu ndowooza n'abeera Christian Nogard, kubanga kirabika Zubimendi omukulu gwasinga okwesiga. Naye ng'ebyo byonna nga bwenjogeddeko bigenda na nsimbi. Naye kati boogeza of course olina n'okugattamu oba gye wandiisinga oba nga inflation. Naye bw'otunuulira nga emyaka 22 gyonna Arsene Wenger gye yamala mu ttiimu ya Arsenal yagula abazannyi 162 n'asaasaanya obukadde 700 mu egyo emyaka gyonna, nga Mikel Arteta ali mu myaka 6 asusiza biliyoni. Kikulaga ng'ogyeko inflation nti ebintu bituuka ne birinnya ne societies ne zikyuka, naye n'emirimu gya Arsenal gyennyini policy yatuuka n'ekyuka. Oba oyagala okuvuganya ku bikopo biri byaba shareholders okudda eri okujjaganya ne bagenda mu zipabu kuba akasente weekali, akasente tukongere tukasige mu club esobole okuvuganya, kubanga ebadde erudde nga tevuganya. Kati ku mbeera eyo bwetyo kwasobola okulabira ekifaananyi Arsenal kyerimu, era waakiri weeyimiridde kaakati mu league kyangu nnyo okukkiriza nti mu butuufu abasajja baatandika okuvuganya. Eno season eddiringana nga bavuganya ku kikopo ne bakibakubako bukubi busu olw'ensonga ezitali zimu, naye nga waakiri bataddewo obujulizi nti basituseemu okuva ku kisanja Arsene Wenger kye yalimu. Kati mu kukuba Tottenham Hotspur goolo 4-1, Eberechi Eze ng'ateebako goolo 2 ne Victor Gyökeres goolo 2, nti si kya bulijjo nnyo Victor Gyökeres okutandika match nga captain Martin Odegaard waali n'omutendesi ku guno Burundi yakikkiririzaamu. Ate era ne Gyökeres n'ajja n'akuba ennungi, yasoose n'akuba ennungi, goolo yabadde ennungi mu tight angle, n'afuniramu obudde ne improvisation okugiteeba on the volley. Ate twamulabye nga yeetabamu mu kuteekateeka omukisa ogumu ku egyo Gyökeres gwe yateebye. Naye ate mwaka akaseera kennyini mwe mwabadde ebisoomooza. Arsenal yakubye ebizungirizo mugatte 20
nga 7 ku byo biri ku target. Ebyo 7 byabadde ku target mwabadde mu goal 4. Efficiency eyo simbi ku tiimu inako byevuganya naddala mu season. Ate nga Arsenal yesanze nga guno omupiira gwandibadde tegwetaagisa na bukodyo buli awo, gwabadde gwetaaga win olw'okuba Arsenal yabadde yina okuddamu engulu to respond. Draw gye baagwa ne Wolverhampton Wanderers eya 2-2 ne draw gye baagwa ne Brentford ya goal 1-1 tezaawulikika bulungi. Si mu result mwokka naye ne munneeyisa result eyo eriko esobole okujja, kubanza ebiseera ebisinga sitera nnyo nagenda na result, ngenda na playing patterns. Tiimu eyinza n'okuwangula naye n'otunuulira nga playing pattern tosobola kugyeyimirirako kugyesigamako match eddako, awo mba nsobola okuvaayo ne highlightinga. So tekyali ku result si zokka naye n'engeri result ezo engeri gye zajjamu Arsenal yabadde yina okurespondinga mu ngeri yonna. Opponent yonna yandibadde awo era kino kye bandibadde beetaaga okukola. Kati naye oyinza okugjayo equalizer eya Spurs. Tubadde tutuuse ku goolo ey'ekyenkanyi Arsenal gye bagiteebye. Arsenal yateebye mu ddakiika ya 32 ne bagikuba equalizer mu ddakiika ya 34. Ekyo nakyo kiba tekikkirizika, walina okubeerawo enkola esooka gye twandiise twekisize, si kumala gakkiriza opponent kudda mu game. Bwabeera opponent nga mulungiko okusinga awo, weekanga oluusi ebintu tebizze bulungi. Tiimu okubaako engeri y'enjawulo gye yeeyisaamu nga eteebyeyo goal naddala ng'eri ku bugenyi, naddala ng'eyagala wiini by hook or crook, toyinza kukkiriza kuteeba ne bakuteeba mu ddakiika 2 equalizer. Kati ate era ne equalizer eno yabadde yeewalika. Mu mupiira mulimu walking, okutambula. Bw'ova ku kutambula waddawo kye bayita jogging. Jogging kwegamba ke kasipiidi akatonotono akayita ku kutambula. Oluvaawo kasipiidi akaddako bakayita trotting. Awo trottinga butrottinzi mpola 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 mpola. Then ekiddako bakiyita running kusinziira ku speed kw'oli. Bw'obanga weemaliddeyo ddala kyewandiisa akafubutuko kye bayita sprinting. Kati ebintu ebyo byonna byonna muzannyo gw'omupiira byonna mwebiri kusinziira ku mbeera. Ebyo byonna 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 omuntu yenna asobola obbikola ne bw'aba nga tasambanga ku mupiira. Ebyo byonna omuntu asobola obbikola. Naye ekiri tekiniko muzannyo gw'omupiira ye movement. Movement eno of course wano wonna walking, trotting, jogging, running, sprinting, wonna wabeerawo movement. Oba ovudde mu kifo ekimu ogenda mu kifo ekirala. Naye movement ey'omuzannyo gw'omupiira kuba si kyatteeka nti buli awagira omupiira alina okuba nga yagusambako, awo nze wennyingirirawo. Movement eno nkulu nnyo. Nze ng'omu ku batono abaafuna omukisa okutendekebwako Coach Mike Mutebi ng'alina z'ayita systematic runs. Omupiira bwe gubeera mu zooni gundi olina kubeera luddawa. Ebyo ng'ayinza obbibasomesa okumala emyezi 2 nga temukoonyena ku mupiira. Si kumala gapaala mu kisaawe nti kasitangulengedde guli wali kasimanyi opponent atutwala nze kangende muyoole nabi. Ng'atutegeka ng'aziyita systematic runs. Naye nga asooka kuzitusomesa nga tutudde awo mu center n'aleeta bukooni n'abuyimiriza mu system gye yali asinga okwagala okutusomesa ya 3-5-2. N'ayimiriza 3, n'ayimiriza 5, n'ayimiriza 2. N'agamba kaakati omupiira bwe gubeera wano bwe twagambye okuba wano ng'asitula kakooni ako ng'akatwala w'olina okubeera bw'atyo buli omu bw'atyo bw'atyo. Oluusi ng'atandika n'ebibuuzo. Gundi twakugambye osamba wano omupiira singa gubeera wano kwata kooni yo ndage owandibadde ogenda ogiteekewo. Nga wasinziira n'abuuza mwenna ekyo kyakoze kituufu. Ebintu ebyo mu kisaawe bibeeramu yadde nga gwagenze mu kibanda okulaba match tojja kubiraba. Olina okuba nga olina obusobozi n'obwagazi breaking down. Kati mu mbeera eya Arsenal bagikubidde equalizer yabadde yeewalika.
kubanga Declan Rice si musajja musazi, enzirukaze ziri direct, ziri energetic, ate ziri na ku speed ya waggulu, naye nga si za kukuba bantu kyenga, naddala nga oli mu tight angle, naddala nga ne goolo yo eri kinyana mpindi newokolera emirimu gyo. Simanyi lwaki Arsenal ekozesa nnyo ekifo kya namba 2 ng'ate namba 2 gwe baagulira Ulen Timber nga taliiwo. Ojjukenda ku mupiira gwa Man United, goolo eyo yava William Saliba yagenda n'agaba omupiira, Zubimendi nga tali bulungi, David Raya ng'asigadde eri ku line nga goalkeeper n'atayamba, okakana Zubimendi omupiira yagenda guddiza kuguwa wali Brian Mbeumo n'agenda n'abookya. Kati na wano kumpi bwe kyabadde, movement ku guno omulundi yabadde yakubeera ya William Saliba, kubanga Declan Rice omupiira engeri gye yabadde aguvugamu ng'obwanga abutunuza eri mu namba 2, ate William Saliba ne yeekweka mu kasonda nga baleetere koona, so yandibadde yeesikamu naddanga wewandirabye 18 yards box n'ayingirako awo kumpi nga ku 6 yard box awo, yandibadde akuliyetinzeewo gundi ango eyamba ku Declan Rice kuba yabadde agenda mu kibira, yeekwesa awo nga Declan Rice abasajja babiri bamunyize, si musajja musazi, n'atakubayo nga talina na buyambi, omupiira kolomwane n'agubba. Kati ate olwo Saliba lwawawamuka agenda okufubutula akasajja nga ate tekabakubye dda kyenga, nga tekabakubye dda benda. Goolo eyo yeewalika, sigamba nti ndo ttiimu ejja kumalako maaki nga teteebeddwamu, naye kirungi nnyo goolo eyeewalika ereme kunywa, naddala ku nsonga erabika nga nyangu bw'etyo, yenjawulo ey'omuzannyi okukola supporting run oba supporting movement, nodda mu ango mwogenda okuyambira munno. Kati ezo goolo 2 Arsenal zeteebeddwamu mu ngeri bw'etyo, luli David Raya atakola movement, ku guno omulundi yabadde William Saliba. Ekyo oyinza ogamba nti kanagweramu eyo kasita ttiimu yafunye obusatu, naye olulala kiyinza okujja nga tosobola na kudda ngulu, oluusi nga ye goolo esalawo dakiika ya 89 omusajja ng'akukuba eyo, okana busatu nga tebugenze.